Mr. Soze Kiboozibuuzi. Anti gwa Kiboozibuuzi. Tikinyambye baana bato olwaleero ne mbasanga. Mbeera kusanga lwaya bannandirabye nze. Basanyukidde ba mikwano sibatenda. Singa mbadde seetya nandizinyeemu eno. Naye gwe asobola kyangu kyakubiibya nga bw'owuliriza wabula obugambo obuwoomu. Atannafa mpulira nti eggwanga talyevuma. Kale nali ndayidde okuddira abasajja eddya lya Bosiko lyampisa bubi nnyo. Zenna ne nkoggananga ne mbwa empitako. Naye kati nkakasizza engero z'edda. Omukazi taddiba mali abiri kyekyo ddala. Bannange eddya lye nasooka lyanyiganze. Omusajja yanfuula nze akanankananka. Emmere eyo nga tagireeta nga sukaali n'omunnyo nfuma mifume. Amaka ne gansanyalala okumala ebbanga ate nga kengeza okwogerako nfuna kibooko. Kyenava mbisiba obbizza mu bazadde nga nkirako akawuka ngamba kamuniera. Ne maama olwandabako yadda mu miranga ng'alowooza kansena ndeese mayiti. Kyenava ntuula ne mmuyitiramu awo. Ko ye ndowooza oyize ne nziramu ye. Kyenava ndayira nga ndi mugumu nnyo. Bwe mmaze abaami paka lwe ndizaawa. Nayogeranga nti nga nsaaga busaazi. Omukazi taddiba mali abiri kyekyo ddala. Mwe baana mwe the way I enjoy kadongo kamu. The sanguine part in me can't allow me to let kadongo kabubbi. Mwe munange ako nakayimba bwe bumu ku businga okunnyumira kwenjoleze engoye bwendigida agambye atya. Ako nakayimba kabeti nabulya bakayita omukazi tadiba. Munange omanya nti kadongo kamu abeera nga firimu. Kakati kansooka ate mbanyumize. Kati mwolwo oluyimba anti nabulya yali yafumbirwa ewa Bosiko. Bannange Bosiko ng'alyoka akola ku anti ebikolobero byonna. Tamuwa mmere takola kibwa kuba n'okukuba. Anti Betty ng'akogga. Anti Betty bwe yakogga bwe byamutamanga amala ddayo ewa nnyina. Bwe yatuuka ewa nnyina, nnyina ng'akola ki? Nnyina ng'atya ng'agamba banne omwana wange tabeera nga yalwala siriimu anti olwo nga yenna akozza asigazza mutwe. Munange nga batuula ng'onaamuyitiramu maama omusajja abadde akola bw'ati, maama omusajja abadde ambonyaabonya biki ko nnyina tuula wano obiyize nti ye njize maama era nze siriddamu abaami mbamaze. Munange mbu anti ng'abeera awo ewa maama we mbu naye bwe yagira yagamba ti naye nga bw'omanya ebizibu by'abakyala konze n'ebizigo nabisaba maama. Munange ng'ayiiya ng'afuna kalimu essegukwe ewa Fulugyensi ng'aweereza bbiya. Bunaye lumu aba ali awo nga mu bbaala mujjamu omusajja ng'amubuuza olina bbiya ki ng'onaamugamba nnina bbeero. Munange omwami nga bamuweereza ka bbiya akali kufuka kabbeero akanyogoga. Munange amala okunywa bbeero mbunga omusajja yeekubakuba mu nsawo agenda mbunga amugamba bannange nze simanyi na bwe ngenda kukola ssente nazireseeyo eka muwala muto nsasulira. Ulira nno omuwala ng'asooka agamba what are you saying? What? Munaye munange omuwala kye yakola ng'akwata ssente ng'aziweerayo omusajja. Munange omusajja nga yeebaza ng'agenda. Eno mmwe baana mmwe muno nno mulimu ekyokuyiga nti omukwano gujjira mu mitendera mingi. Kaakati gwe baba bigamba gwe nalumaga wandibadde okuba bukubi nduulu oyise maneja jangu olabe kino ekisajja bye kyogera. Osinika kyebinnyo wabadde ojjira ky'okugunywa nga toyina ssente kisiriwala komaaniina. Ng'osooka omuliisa bannyina omuliisa bajjajjawe baataalabako. Naye munange anti Betty akatego yakayita nga wasasula ssente za bbiya. Munange ng'abeerawo
ng'anyiiga muli agamba ye ekisajja ne kinkozesa loosi. Munnange olulala abeera ali awo nga anko wuuno eyanywa bbiya luli ng'akomyewo. Mbu bannanga nti nabuli olwalaba ku anko mbu yatyemuka omutima n'eccupa ya bbiya gye yali akutte neegwa neeyiika. Munnange era we yategeerera n'agamba bannange omusajja ono. Mbu munnange n'omusajja olwalaba ku anti nabulya ng'amugamba mwana gwe what are you? Amuganza okuva ku kyewankolera tovanga ku mutima. Mpulira nfa nkwagala nnyo. Munnange mbu anti nabulya ng'asooka yeekoza ng'akalombolombo we kalina okubeera. Anti tokkiririzangawo. Tokkiriza mangu ate era sitiru tolwawo nkajja kwetamwayo ekyange. Gweddaawo ojja kuddeeyo omutagaze nalumaga ava eri amwanguyize mukwano. Ojja genda okumugamba anko nzikiriza nga nabulya yamutebbula dda. Munnange tuve kuno nakuli gye byaggweera nga anti nabulya ali wa John afumba. John yoyo eyanywa bbiya nga talina ssente. Biri mu luyimba. Temunteeka bintu byammwe muzaffalo. Ndi mu banyumiza bya luyimba. Omanyi mwe bantu mwe abasinga mwezunguwaza mugenda ne mwefuula ab'ekitalo mbu simanya mwe abawuliriza kadongo kamu simanya baba bakadde mikwano musubwa. Kati luno lwendi mu banyumiza luyimba songo. Kati mwe muddeeri sitoomizoza bonna n'obasanga nno nga beefuula abanyumirwa muba mulimba. Bw'omanye obuwomi obuli mu kadongo kamu asiriwala. Kaakati nkyali ku luyimba okumanya nyalo bakakasa nti kadongo kamu eba firimu mwamusubwa ojja weeyo ogundi oluyimba lwa kadongo kamu sizino ez'akaakati. Kadongo kamu oli owedda ankerimani basudde agenda n'akuyimbira akayimba. Kati waliwo akayimba kakanyumira akayita Namagembe. Anko yagenda kwegamba n'adescribinga Namagembe. Mbutuufu ng'omulabira ddala wali naawe kennyini ng'omukubamu akafaananyi nga bwe yali afaanana. N'ayimba Basi Duniya, n'ayimba ennimiro y'oku Buganga. Bannange, what are you saying? Muwuliriza ennyimba z'akafeero mmwe bakazi mmwe n'abasajja. Mwefuula simanya zenjera simanya koshenizi. Wakamulye. Nazo zinyuma naye. Kadongo kamu ye mulalamu. Zonna naffe tuziwuliriza naye ate temutwefuulirangako bakitalo. Temuli. Ffe bakitalo. Kati mbadde nkyali ku luyimba. Munnange gye byaggweera nga anti nabulya ali mu ddya. Omwana yawaana John ng'oyinza okugamba si oli eyali ewa Bosco nga abonaabona. Bannange omwana yawaana John butuufu bakazi bannange ne ntuuka ekiseera nga mpulira nange njagala nfuneyo ku John. Munnange kati ayina ekiseera bwe yatuuka olwo amaze okutuuka mu ddya lya John amaze okulaba ebibala n'ebirungi ebiri mu John n'agenda ayongereza ku luyimba. Eyagamba ati kyemmanyi mulowooza ntijja butizzi naye nga ne bw'obeera gw'oteekwa kutijja. Nze nga nnalwadde mukyalo ndabira John agaana n'okukola mbu naakuuma nze ate olaba ekiro okufuluma wabweru tanzikiriza genda omumbu ntyayo nnyo amanyi n'okunderako nga kyamutembye nanjuuya ngazza muno ngazza muli eri. Alina omukwano muzibu okulojja ate nga nange yansanga era nakula bwentyo. Amaaso ga John gannema guleedi kuba bw'atunula agy'obeera nti yaakazaalwa. Bwe nnyaba awakana awandizzeeko eno ne nkwazika mu John okumala akaseera naye ate sikisobola era sikiyinza bwe njogedde ne njiwaata olutiko maama. Wulira maama.
abazadde ba John balina kuweebwa kangira nkinoonyereza ekyo ekinaabasaana kuba teri musajja ndayira asinga John. Okiwulira ekintu ekyo? Omwana yawoomerwa John ono n'amaliriza nate olwo n'ayongerako n'aleeta ekika. Njagala nno mbabuulire ebirungi ebyali mu John. Anti yabidescribinga nange kennyini nempulira nga yali mutuufu. Kati nno wano we wasinga okunnyumira mu luyimba lwonna. Bannange temunnenya siriimu zoole nze bwe mpaana John kituufu baaba nsaani akwatawo enjagadde Mungu yampa era sikirabanga yamala akisanga n'atannaayitaayita ndulabye nange nti lubeera lutuufu nkizudde baaba nze nali simanyi nti eriyo abalungi laba bwe nfuna John eyanzija wabi mwagala okukirako awava ebigumba bw'ayogera bw'ati saagala amale asamba akapiira n'akakiza abangi enduulu n'engisinsimula ezuukusa abafu ampita lya maama nze muyita taata na buli kyenjoyo atasibaamu aleeta buleesi n'omutwe gumpunze nfunye n'ekikyamu abange kantere ngendo omwagalwa musange bannange engero z'abedda zikola omukazi tadiba mali abiri John yanaazaako amaziga bambi yanneerabiza eddya ly'akasajja kali akaggulu John asaanira okuwa ekirabo bambi wabula nze simanyi kyayagala mpozi kye nasazeewo nze nammwewe akwatawo walaba awamuli obwongo yanneerabiza eddya ly'akasajja kali akaggulu n'ebizigo ebyebisatu nali mbikaaba gwe kati ne wasinga nze okunnyumira we wali wagambira nti asamba akapiira n'akakiza abangi enduulu n'engisinsimula ezuukusa abafu. What are you saying? Gwe omanyi omuntu John oyo asamba akapiira n'akakiza abangi enduulu n'engisinsimula ezuukusa abafu. Omanyi gwe osinsimulira enduulu n'abafu ne bazuukuka olwo banneyiba bo bakoze otya? Mukyala okyali eyo mu ddya lya kabosiko. Kabosiko kafuuse ekizibu olemeddeyo otudde lw'abaana beyiba osubwa. Waliyo John w'omukama gwe yakutegekera agenda okulongoosa ensonga. Gweddeyo weekaabye mukwano. Abantu bamuvinga onu ate gye balaze ne bagenda ne basangayo ebyamagero mukwano. Gw'olimba ddikuka n'akayimba ak'omukazi tadiba mali abiri. Imagine. Patake mukazi munnange bakyala. Muje muwulirize kwako akayimba bakayita omukazi tadiba. Yakayimba bamuyita Betty Nabulya. Betty Nabulya yayimbanga ne Uncle Sebbaale. Ono yayimbanga akasimu kangende kabetente abe mutyani be banasasula koyo kuwuliriza amasimu agakukubira nga ndi wano wabula ngenda bisiba oyo ono omugene gwoleze embuda gyota ejja oyo mukyala ati ayinayo olwo luyimba. Omanyi mugenda ne mugaba bawuliriza simanya kadongo kamu tebalina magezi mukwano musubwa. Naye mmwe wabula ekituufu leero ekyandeese nange kennyini sikijjukira. Just mbedde bubeezaawo muvayi bunabadde nno nze nakunyumya mboozi. Naye maama kono Mr. Soze yeefuula ow'ekitalo ebiboozi mbw abyagala mu ddakiika 9 ebyawo. Tubeera tuzeggera ngero tuveeko nno naawe tuleke. Sebo fe
we are the unruly. Uhu. Uhu. Tuli ba unruly. Tokyatusobola, tetufugika. Obeddawo simanye ekiboozibozi era simanya don't exceed 9 million ati sebyawa mukwano. Kewayawula ekiboozibozi ku love stories nkukakasa walugulira ku pata. Mukwano. Tolina kyotugamba, tolina kyogambayo. Ffe tujja kusakata emboozi oba eyingira mu ssaawa gwe gwalaba. Tujja kukukuba ekiboozibozi. Ekyo ekyeddakiika 9 gw'okimanyi. Bannange nno ekiboozibozi kiba kya ddakiika 9 muve ku guuni muve ku 2. Kati nze uno nyiridde eddakiika 15. Nabadde wakunyumya kiboozibozi naye engeri ate gye nyingiridde mu vayibu ya gundi yakadongo kamu. Munange bwate aye bannaye tewali muntu ayagala kweyimbya nga muntu atamanyi kuyimba. Kati nze nina ekitone ky'okweyimbya naye nga kw'okuyimba kwagaana mukwano. Naye awo we tuli kakati baddi yamufunangayo akadde ne mukola ki ne muwuliriza ku nnyimba z'akadongo kamu. Kati nno ffe abasinga tetulina basenga naye ate olumu ebintu ebituyambye mu nsi tukola ki tubijja ate mweze ennyimba z'akadongo kamu. Olina oluyimba lw'akadongo kamu lw'oyinza okugwako bannange nga lubuulirira noga ne bino nabyo byaliyo. Munange naawe we tuli enno munange saagala kgenda naye ng'ebyo bagamba mbadde sibirina naye nga nkamberekereze mubeere bulungi mweraba. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabaali Memorial School. Abasomesa baayo balungi, abaana be batendese, bekira waggulu nnyo. Mbabaali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga motto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabaali Memorial abayizi abakola obulungi kw'ossa abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero. Tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 56 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 74 noti 1. Mbabaali Memorial School.